Tuli ku mukutu gwa Uganda Standard News nainda Element Man muzzukulu wa Mugema. Nyongera okwebaza mwenna bagenda maaso n'otugoberera abatulaba. Tuli ku TikTok saako ne YouTube. Gwegendayo onoonye Standard News UG ogende maaso n'okubira nti tugenda maaso okubeera nga tukuweereza ne nebaza mwenna abagenda maaso n'otulaba subscribinga atolaikinge. Kale kwegamba leero nako olwaleero nina amawulire gendese amanyuvu okwetoloola eggwanga. Ensonga ziri ssatu ze ngenda okubeera nga njogerako nako olwaleero. Ensonga esooka tukyali ku nsonga ya Speaker wa Parliament. Ebintu bye byongedde okumuddugalira, byongedde okumwonooneka. Ensonga tugenda nga tugikoonako. Ate n'ensonga ey'omukuumi kati nno olutalo amagye oba olutalo lwa SFC lwe baasiikudde ku bakumi ba Salva Kiir ne bannansi basituse nabo ngenda kubeera nga tugenda kuba nga tuyogerako. Ensonga yokusatu bugenza okubeera nga bukyonako olwaleero nga omubaka ow'e Masaka Justin Namere mu kaseera kano ali mu kaguli. Baamukutte ng'ava okulayira ensonga nayo ngenda kubeera nga njikuwa. Kati nno y'ensonga oyinza okugamba nti ebintu bye biwanvuye olutalo oba yalinnye lutalo ki. Kale gwe subscribing olaikinge ku Standard News UG tugende maaso n'okubeera nti tugoberera ensonga eno. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema. Kati nno wano mba ntandise era mba nsumuludde. Olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti abadde omubaka wa Parliament oba omubaka wa Parliament w'ebitundu by'Ebukedya omukyala era nga Speaker wa Uganda Anita Among era bba ow'Amagogo oba mukyala w'Amagogo ono omukyala nga Magogo ono ffena tukimanyi nti yakulira ebyemizannyo oba FUFA president wa FUFA mu Uganda. Kati nno omukyala ono njagala okutegeeza nti mu kaseera kano nyinza okugamba nti takyasobola kutambula kufuluma maka ge. Ono nno baamukutte wabula ng'enkwata gye bamukwatiddemu baamutadde wakaawe oluvannyuma lw'okubeera nti ebintu kati mu kaseera kano takyakkirizibwa kufuluma kugenda wadde mu katale kubaako n'ebintu byagula mu kaseera kano. Olw'ensonga egenda mu maaso n'okubeera nti bamunoonyerezaako Speaker Anita Among ono bingi ebibaddewo bingi ebibadde byogerwa ku ngeri gy'agenda mu maaso n'okukwatamu ensimbi ey'omusolo mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala obbajjukiza era njagala obbategeeza Speaker Anita Among ono ndowooza tutandike mu kaseera yatandika okubeera nti alaga ssente. Bannayuganda ne bagamba kale singa mbadde ng'omukyalo ono ng'ali lubuto. Anita Among ono njagala okutegeeza nti anyinza okugamba nti n'olubuto eddagala teyalinyweranga mu Uganda mbu. Anita Among ono buli yagenda nga okubeera nti ekisale kikyuse ekyokunywa eddagala ng'alinnya ennyonyi ng'agenda ng'akomawo. Twegamba ennyonyi ye abadde yegifuula kagaali. Bino nno nga buli bikyakola bamulaba bamwetegereza entambula ye engeri gy'asaasaanyamu ssente wabula nga olutukidde olunaku olwaleero bagambye ekimala kimala. Ekimala kimala ne batamuteekako natti. Speaker era ensonga nyaba bategeeza nti ensonga eyavuddeko bino byonna ya mmotoka eya Rolls Royce ebalirirwamu obukadde bw'ensimbi busatu obukadde bw'ensimbi za bilioni 3 n'ekitundu. Emmotoka eno etalabibwangako ndowooza mu Uganda tewali yavuze ku mmotoka eno ye Speaker Anita Among mu kaseera kano nga ono njagala okutegeeza kati bw'aba alina kyayagala okutumya wabweru w'amaka ge alina kutuma muntu ye si kwetuukira. Njagala okutegeeza nti Anita Among ono bwe babeera ku fulo ya Parliament batera okugamba nti mu malwaliro ga Uganda mulimu eddagala mulimu buli kimu naye ate bo nga bwe bafuna obuzibu oba kulwala kuko kuzaala. Era njagala okutegeeza nti mu kuzaala teyazaalira mu Uganda naye nga y'omu ayimirira ku fulo ya Parliament ng'agamba nti mu Uganda erina obujjanjabi amadagala weegali buli kimu bakola ki bakirina. Naye ate bwe yagenda okuzaala teyazaalira mu Uganda era kyaluma bangi nga bagamba ddala omukyalo ono ssente zino entambula yaazo
zikola ki ziragawa. Nkujjukeza ebyo byonna ebize bibeera ku Anita Among. Anita Among ono yensonga lwaki mu kaseera kano bimuddugadde ne batandika okubira nti bamwefuulira nti mukyala gwe twagala otubuulire, twagala otunnyonnyole ekyamazima sente zino zikola ki era oziteekawa, era sente zino ani azikuwa? Yoyo Anita Among. Anita Among ono njagala kutegeeza nti olunaku lwe yazaala yali tannakoma mu Uganda, yagenda n'akyalira Paapa n'abalongo. Ate bonna ne beebuuza, abamu ne bagamba ensimbi bwesityo bwe zikola, buli kimu bwesityo bwe kikola, naye nga bannayuganda babiraba, n'abaka palamenti babiraba, ne state ebiraba. Njagala kutegeeza tinyinza okugamba nti Uganda tuyinawo gavumenti ne state, nti gavumenti bwegaana state ng'eyingiramu. Kati njagala kutegeeza nti essaawa zino Anita abamutaddeko obukwakkulizo oba abamutaddeko amaanyi eteeka okuba nga ye state. Kituufu muyinza okugamba nti state zino bonna be bamu, naye ate waliwo state kyekintu nga kyo bweraba nga waliwo ekyatambula bulungi ate nga yo gavumenti tekiraba, state awo weeyingirirawo. Kati njagala kutegeeza nti Anita Among essaawa zino ali mu kattu era nga state ye mutaddeko akazito kano. Anita Among omulundi sugumu nga atambula okugenda okulaba Paapa. Paapa bonna nga beebuuza ddala ensimbi zino zivaawa? Anita Among zagenda maaso n'okubeera nti akyakaza, kwegamba ye buli waagenda ayiwa buyiyi. Abamu ne batuuka n'okugamba sente zino zamuwi wa musolo. Sente zino zamuwi wa musolo. Kati nno gavumenti oba abantu baba bakyali ku kino ekya Anita Among okugenda nga atunuulira okutambuza abaana be okubatwala eno n'agenda wa Paapa, ate Paapa tagenze omulundi gumu. Ekibawa kyali ku ekyo. Ate era Speaker Parliament ono Anita Among n'aleeta ekirala, n'agulira bba Magogo kapyata y'emmotoka. Naye nga buli omu yeebuuza, era yamugulira Range Rover. Naye nga bino byonna bannayuganda babiraba, babitunuulira nga beebuuza ddala omukyalo ono ssente azijjawa. Era nebba ndowooza mu kaseera ako yali tasuubira nti omukyala ayinza omugulira emmotoka, wadde naye alina obusobozi obugula emmotoka, naye n'amuyibwamu Range Rover ku ssente ze ng'omwami tamuwadde wadde n'ekikumi wadde n'olwataano. Wabula ye nga Anita Among ffenna tumanyi ebbeeyi ya Range Rover. Bino nno nga bonna babiraba. Ebyo gavumenti zaali ebiraba nga state tennabakola ki? State tennabakubiraba. Njagala okutegeeza emmotoka eno era nakati weeri Magogo era bw'atyo neyeyagalira mu mmotoka ye. Kyokka ne tuba tukyali ku ekyo kyesera kulabika mu babaka ba palamenti wadde basipiika babaddeko nti enamba plate y'emmotoka yo ebeereko amannya-go. Nga bonna beebuuza omukyalo ono ate waatuukidde okuteeka namba plate kubeereko amannya ge, ssente zino zivaawa? Byonna nno babitunuulira era nga babiraba. Naye ate nga buli omu yeebuuza nga atakula omutwe ng'omukyalo ono ddala ekyamazima ng'akola mulimu ki? Tuba tukyali awo ekyabaana emmotoka y'Amagogo namba plate y'emmotoka najja atukubako surprise endala ge maka. Anita Among ono yazimba amaka agatatera kuzimbibwa, kwegamba amaka ge nga ga lubiri. Olubiri luno nga tomala galinnyayo, nga amaka gali bw'ogatunuulira buli omu osooka n'okwata ku ttama n'ogamba naye bannaaye ssente z'omukyalo ono ekituufu ze ziriwa era ssente azijjawa? Era buli omu ne yeegombesa omukyalo ono, era ndowooza gye buvudde kwa pulezidenti yagenda n'agaggulawo
wali president wali agana nagula wa makagano nga bagayingira mu butongole ninga amakagano nga buli omu wagatunulira agamba ddala singa nze mbadde muzadde w'omukyalo ono singa nange neyagalira mu bintu bino. Speaker Amongi essawa zino batandise omuteekako natti ku ebyo byazze akola sina kindi okubeera nga ebintu ebisinga obungi nkakasa singa omusango guno gumuka mu vvi annyonnyole engeri ssente gy'azijja ebyobugagga byonna byandimugibwako okugeza katusooka tuyingire mu palamenti ebadde erina entalo nga n'abaka ba palamenti bo bennyini beebuuza ssente ozijjawa bwe bagezaako tufena tuwulira ebitaano ebyaweebwa bakamishona ba palamenti ku bifo ebyenjawulo ba leader of opposition awo ne bagamba nti kasiimu bino byonna ababaka babikubaganyangako ebirowoozo ssente zino ekyamazima zivaawa. Anita Amongi Speaker Parliament ababaka ne bavaayo ne bagamba nti katugende mu kakiiko era abasinga obungi ne batandika n'okubeera nti bateeka emikono ekyo munaffe Fedo Ssekikubo yakirimu ndowooza emikono ezijja obwesige mu Commissioner Parliament olw'okubeera nti yafuna ebitaano naye nga ebitaano bino tebannyonnyolwa wa ebitaano bino gye biva ababaka n'atuuka n'okugamba nti kati Parliament eno yafuuka buli bwanguzi. Ensonga zino ffe nga ffe abaka ba Parliament ekyamazima tetugenda kubeera nga tuziwuliriza because nti Parliament bajjamu kuteeseza ggwanga wabula ate nga abaka ba Parliament abamu ababasinga amaanyi ate bateesa kukkusa maka gaabwe na mbuto zaabwe nakubeera nti beesanyusa beeyagalira mu gavumenti eno. Njagala okutegeeza nti state kati essaawa zino yeri mu kintu kya Speaker wa Parliament Anita Amongi era wetwogerera kati essaawa zino Anita Amongi bamuggyeko dda n'obukuumi abasirikale babadde atambula nabo babamuggyeko dda kati essaawa zino alina musirikale omu amukuuma awakaawe wabula abalala bakoze withdraw era ne bamuteekako natti titokkirizibwa kugenda kufuluma wabweru era bwe bakabulonjeyo eri wabweru sala amagezi obere nga weeyambisa munda kuba tetukkiriza kufuluma era bamutaddeko bambega essaawa zino wenjogerera bagende maaso n'okubeera nti bamunoonyerezaako era Anita Amongi bamusaboniize agende maaso okulabikako ekibuli okubeera nti ku kitebe ky'abambega ekikulu agende maaso n'okunnyonnyola ssente zino uwa gyazissa oba ssente zino ensaasanya yaayo ababuulire engeri Parliament gyegenda maaso n'okubeera nti ebadde esaasanyamu ensimbi zino okwetooloola eggwanga era kansooke nkuwako abamu ku baka ba Parliament abagenda maaso n'okubeera nti beemulugunya nga bagamba ekyamazima omukyalo ono alabika atufugisizza maanyi era nga beebuuza nti omukyalo ono ssente zino Parliament yafuuka bali banguzi. Right now, Anita Among has been painted out for being corrupt. Your name has been mentioned for being corrupt. We are also having a motion to have a matter debated on the commissioners. We have our evidence. We want to lay and have them defend themselves. You are all blocking us from that. What is this Parliament all about? Where are you taking this country? Today, this country is under panic. Today, they have deployed the army massively because of issues of corruption in this country. Why don't you let Ugandans free from corruption? Why don't you allow us to debate the matter of corruption in this Parliament, here in this park? Ndozi owulira balina bamu ku baka ba Parliament abaavaayo nga bagamba naye omukyalo ono ssente ekyamazima zaakozesa aziteekawa ng'ogambye nti Speaker Anita Amongi ono bazze kwegamba beetegereza entambula ye beetegereza ssente wajazisa beetegereza biki ebyo byagenda maaso n'okubeera nti akola kati nno njagala okutegeeza essaawa zino baatandise okubeera nti banokolayo
ebyobugagga by'omukyalo ono nga eby'omukyalo ono ebimu ku byobugagga bye batandikiddeko era bye basonzeemu kwe kuli nti ennyumba gy'azimba mu bitundu by'emunyonyo endala ndowooza jjukira nalwo lubiri ate ne Bukedya ayinayo amaka kati gano olubiri luno njagala okutegeeza olulala lwali mu kuzimba musadi z'emunyonyo nabo gaagala okufaanagana nange agali mu kyalo nago bagataddeko bagatunuulira. Anita Among ono y'omu mu bitundu by'e Bukedya ayinayo amasomero ng'amasomero gano kuliko Bukedya Comprehensive School, Bukedya North Campus ne South Campus, gano gonna masomero. Kyokka baba kyali ku masomero gano bw'atyo n'ajja ate abeera nga azimba essomero eddala eritendeka abasawo lye bayita Bukedya Teaching Hospital. Ffenna twebuuza nti Anita Among ono baamusaba okuleeta ebimu ku byobugagga bye. Kati tetumanyira bugagga ki bye yawaayo. Wabula mu kaseera kano kaliisoyiso wa gavumenti gwe bayita Aisha Naluze alina ekiwandiiko kye yafunye ku mukyalo ono nga bamwemulugunyaako nga bagamba nti omukyalo ono alina otubuulira wa gyaleeta yajja ssente zino ekirala ayogere ebyobugagga bye byalina ku nsonga ezimu ezitali zimu nti bw'oba wayingira paalamenti kwegamba ng'olina nnyumba emu essaazi olina okunyonyola ennyumba eno ey'okubiri wagizimba mu ssente zaani era wakola otya okugizimba bye bimu ku ebyo bye baagaza Speaker Parliament Anita Among abeeko n'ensonga ezimu zanyonyola ku nsonga eno. Njagala okutegeeza eba njagala okukubuulira nti naye omukyalo ono Anita Among naye yavaayo n'agamba nti sigenda kubeera nga ntiitiira, sigenda kubeera nga ntya, era byonna ebyogerwa samwa. Ye tatiisibwatiisibwa. Naye kangende maaso n'okubeera nti mukuwaako era bata eno yali mu paalamenti ne munnaffe Joel Ssennyonyi nga buli omu agenda maaso n'okuweereza munne ebigambo nga bagamba nti ensonga eno eya Speaker ekyamazima erinye enkandago ku ebyo bye bagenda maaso n'okubeera nti bawulira. Nayo kangende maaso n'okubeera nti nkakuwa owulire engeri gy'owuliramu eddoboozi lino. Don't even deceive yourself. Owulira. That I am hurt. You seem very bothered because if you say you why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it's not bothered you. I am not bothered at all. I am talking for 48 million Ugandans outside there. That's all right. And I am representing, I'm sitting on this seat for the 48 million Ugandans there. And secondly, I don't get handouts from those countries. There is an order. Ndowooza owulira. Ye Speaker Parliament Anita Among ono abadde mukyala mugumu ng'ebigambo ebimu ebyogerwa tayinza kubeera nga bimujja ku mulamwa era ye ng'agamba era ye nga yeewaana ebiseera ebisinga nti nga ye bw'alina amaanyi. Wabula mu kaseera kano kati nyinza okugamba nti ayinza okuba tabitegeera na bitegeera. Kati bino nno obuzibu bwe bwavudde njagala n'okugamba nti Speaker ono buli lugoye lwe mulaba ayambala kwegamba lugula billions and billions za ssente kyokka ate engoye tazigula wano. Kyenjagala okugamba nti engoye za Speaker wa Parliament ono engoye zino azijja mu bifo
kwegamba ziri nnyanyonyi ye talina lugero lwagula mu Uganda ng'engoye ze bino byonna njagala okugamba nti ababaka buli lugoye lwayambala bukadde nga 3 naye njagala okutegeeza nti buli omu yeebuuza ekituufu sente gy'abadde azijja era ye Natti omukyalo ono gye bamutaddeko nga beebuuza nti sente ozijjawa. Bino nno byazze oluvannyuma lw'emmotoka eno eya Rolls Royce ewera ddala obuwumbi 3.5 okubeera nti yagiguze era ng'emmotoka eno wano mu Uganda omuntu abadde ndowooza asobola okuba nayo nyinza okugamba nti ye Ssaabasajja Kabaka kuba already emmotoka waliwo eriwo era singa Kabaka yabadde nayo nyinza okugamba nti tewali yandibadde amuyingirira naye mu kaseera kano emmotoka eno ey'ekika kya Rolls Royce yaleese obuzibu eyaviiriddeko omukyalo ono okubeera nga mu kaseera kano ateekebwako Natti ayanjule ebyobugagga by'alina mu kaseera kano era nga ono oluvannyuma lw'okubeera nti ababaka ba Paalamenti batudde mu kakiiko ate njagala okutegeeza nti Pulezidenti Museveni n'akakiiko n'ekibiina kya NRM abamu ba top members bayise eyaliko sipiika Kadaga n'annyonnyola n'ababuuliramukko engeri ye gy'agenda mu maaso n'okubeera nti akolamu ebintu bye ng'ali mu Paalamenti. Nze bwe nali mu Paalamenti gino ssente nze ewange tekyaliwo era saasaasaanya ssente ng'omukyalo no wazikola ki wazisaasaanya era yannyonnyodde ebimu ku ebyo oba oyinza okugamba nti Anita oba baamuwa amaanyi mangi okubeera nti mu kaseera kano ssente ez'omuwi omusolo agenda mu maaso n'okubeera nti azitta nti azikolamu ye kyayagala. Mu Bannayuganda muli eno mwebuuza nti tusasula omusolo gulagawa naye mu kaseera kano buli omu nyinza okutegeeza atunuulidde eriiso ejjogi eri gavumenti kiki kyegenda mu maaso n'okubeera nti etunuulira ku mukyalo nno kibone ki kye bagenda omukolera nki kye bagenda okubeera nti bamuvunaana singa omusango guba gumusse mu vvi. Njagala okutegeeza nti Anita Among ono kankujjukizeko katono y'omu ku mukyala abaweebwa amabaati wabula ne bijja bivaayo mbu bamuggyeko omusango ne guruupu ye. Nja kutegeeza nti mu guruupu eno mwalimu Prime Minister Nabbanja, Agnes Nandutu ye saa zino ye kwegamba omusota gwe gwaluma, Amos Rugoloobi, Speaker wa Parliament, ne Matiya Kasaija ow'ebyensimbi bya Uganda, ndowooza n'abalala. Naye bano bonna emisango baagibaggyako. Era njagala okutegeeza nti singa omukyalo ono omusango guno gwe bagenda maaso n'omunoonyerezaako gumuka mu vvi, omusango gw'amabaati nagwo gugenda kubeera nga guttuka guvaayo. Essaawa zino omukyala ow'e omubaka omukyala ow'e Agnes Nandutu ye yasaddaaka banne ye omusango ne gumuka mu vvi era wenjogera ali mu kkomera agenda maaso n'osaavinga ekibonerezo kye eky'emyaka 4 era ne bamulagira nti alina ssente z'alina okusasula okuva mu kkomera ate n'ekibonerezo akikole ki bakimuteekeko era nga gw'omusango gwamukamuvibwatu navo ne yeetonda kyokka nga agamba nti bano bonna baakirimu naye ate bonna emisango ne gikola ki ne gibaggyibwako. Nga nkomekkereza emboozi za Anita Speaker Amongi njagala okutegeeza mu kaseera kano abantu babiri abatunuuliddwa okubeera nti bavuganya kifo ky'obwa Speaker wa Parliament asooka y'omwami Oboth ono yakiikirirako oba amagye sijjukira bulungi naye producer alogama ki sijjuka tujja bba tubinoonyeza kati essaawa zino ko sase ya NRM
seke ya NRM neke ya NRM bonna batunulidde aliwa omwami ono okubeera nti yagenda okubeera nti akwatibwa ekibiina kya NRM bendera mufo ky'okuvuganya ekyowa speaker wa parliament. Ate ku kya deputy Mao yasonze oba gwe basonze okubeera nti avuganya ku kifo ky'obwa deputy speaker wa parliament. Mao ono wa DP wabula DP yakola omukago ne NRM mu kaseera kano kati ensonga lwaki aba NRM nabo baavuddeyo ne basonga ku Norbert Mao okubeera nti avayo n'avuganya ku kifo ky'obwa speaker wa parliament. Abeerenga ebimu kwegamba abeerenga ali ddala munda mu kibiina kya NRM. Ate nga bino byonna byazze okubeerawo nti omukyalo ono Anita Among bamwekengedde nga bagamba nti alina okubeera nti annyonnyola ssente era wenjogera ate asobola nakufuluma nga bwe mbannyonnyodde bagenda maaso n'okubeera nti bamunoonyerezaako. Anita Among ono bwe baba bamukutte oba bwe baba in fact balinga gwe baakutte kuba takyakkirizibwa kufuluma oba omukulembeze w'eggwanga yamugambye abeere ewaka oluvannyuma lw'okubeera nti nga bo abakulu mu kibiina oba abakulu abatwala eggwanga okutuula ne balowooza biki omukyalo ono byagenda emisango gye bwe kinaazuuka nti talina nsobi bajja kumuta naye bwe kinaazuuka nti alina ensobi bajja kumukwata asobole okubeera nga avunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Topiki ey'omukyalo oyo bwetyo bwebadde tujja kubeera nga tubawa update ku nsonga eno ku mukyalo ono Anita Among bw'atyo ng'agenda maaso n'okubeera nti emisango eginaamuvunaanibwa n'ebintu ebirala. Oboso ono njagala okutegeeza yaliko minisita wa defense nakati era yaliko era gy'agenda okuva agende mu kakiiko agende kuba speaker wa parliament ey'eggwanga lino. Era ne bamutuluulidde nnyo wabula opposition tennaba kuleeta muntu gwe yagala kubeera nti avuganya kifo ky'obwa speaker. Njagala okutegeeza nga bwe nakugambye nti Muhoozi ye yavuddeyo n'agamba nti nze bukyanga mbeerawo. Ndabyeko ku Twitter y'omukulu Muhoozi wano. Muhoozi alina ekigambo ky'ayogedde. Ng'agamba nti naye nze bandeetere Kamirinda adde ndi ku pane Emirindo wa Mountain Dew. Muhoozi alina ekigambo ky'ayogedde njagezaako okunoonya wano ku Twitter ya Muhoozi ku nsonga ya Muhoozi agenze maaso n'agamba nti yayogera luli nti ye bukyanga abeerawo ekyamazima tatuulanga kaawo oba tatuulangako mu mmotoka ya Rolls Royce ku myaka 5 gy'amaze ne kitaawe. Kati awo wenkugambira nti ddala ani mutuufu ani atali mutuufu. Kyokka nga ye ate speaker parliament ye mu kaseera kano emmotoka yagituddemu dda era kati ye amanyi effuta lyayo we liwooma. Kyokka abalala bo bagenda maaso ne bakola ki ye n'atagituulamu. Nginoonyako wano Twitter ya Muhoozi naye singiraba nja kuba ngibawa. Manyi tumugoberera nnyo alina ebintu by'ateekateekayo tulowooza nti oluusi abiteekayo ataddemu oba oluusi ne beebuuza nti si yayina oba essimu simanyi. Kati njagala okutegeeza eyo n'ensonga ngenda kubeera nga ngikomekkereza wano tugenda te ku nsonga endala. Kati amawulire amalala genda olunaku olwaleero njagala okutegeeza olutalo wakati wa South Sudan n'eggwanga lyattu Uganda lulinga olunaatera okubeera nti lutandika nga kino nno kyavudde kubeera nti abakuumi ba SFC baavuddeyo ne bayuza omukuumi waabwe ekkooti. Luno nno olutalo lwazze nga abakuumi bo baagala bayingire mu kifo oba oliawo pulezidenti waabwe waali. Kyokka yo SFC ya Uganda nga bo bagamba nti nti ffe
omuntu wajja wano e Uganda ffe tuba in charge, ffe tulina okumukuuma era emmundu zammwe muzireke wano. Bwe kwegamba olutalo lwajjidde ng'owa SFC n'omukuumi wa Salva Kiir, pulezidenti wa South Sudan, nga baagala okubeera nti bayingira munda ate n'emmundu. Kwegamba baba options bbiri. Bwe mwagala kuyingira munda mutulekere emmundu. Bwe muba temwagala kuyingira munda mubiveeko. Kyokka ng'omukubi bodyguard ye agamba ni oli ye pulezidenti wange, ye mukama wange, singa aba atuusibwako obuzibu mwenga mmwe muyina emmundu, lwaki ffe temutukkiriza kuyingira na mmundu? Kale wano ne wavudde akanyoolagano, omukuumi ono owa pulezidenti wa Salva Kiir n'abeera nga bamuyiriza ekkooti ye. Kati nno emikolo gyawedde, Salva Kiir pulezidenti wa South Sudan nadda mu ggwanga, wabula omusirikale ono kwegamba yafuuse muzira mu ggwanga South Sudan, era njagala okutegeeza bamwongerezaawo n'eddaala, wabula aba South Sudan bawanda muliro ku Uganda. Bo bagambye nti bwe muba mmwe mwamanyiira kuba bantu bammwe, ffe temujja tujogera ku bantu baffe. Pulezidenti waffe bwe nga munyoola abasajja bawanvu mwe muli bampi, naffe tujja kubalwanako. Era mu kaseera kano bannansi b'eggwanga lya South Sudan baatandise dde okubeera nti bawandwa muliro nga bagamba nti iffe tujja naffe kubalaga amaanyi gaffe. Njagala okutegeeza era njagala okunnyonnyola nti omukuumi ono bamuyita olwo gwe bayizizza ekkooti, amannya ge ye Lieutenant Colonel Aloro Macho Luo Ako, kigamba alina amannya mangi. Ono nno wenjogera nti bagenze okujja mu ggwanga yattu Uganda ng'ali ku ddaala erya Lieutenant Colonel, wabula mu kaseera kano bamulinyisizza dda eddaala, kati afuuse Colonel Macho. Era kwegamba wano waliwo olutalo, kati baagala kulaga maanyi nti wakati wa SFC be bakuuma Uganda, then abajaasi ba Tiger Force bano nno be bakuuma pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan, nga luli wakati wa Tiger Force ne SFC, nga bagamba nti tewali kigenda kubeera nti nga bagamba nti tewali kigenda birekaawo kati, nga bagamba nti tewali kigenda kubeera nti kirwanya bantu baffe bano kutujja, oba mutujevuna tuli bawanvu, oba naffe tusobola okubalaga nti naffe twadde tuli bawanvu naye naffe amaanyi tugalina n'obukodyo tubuyina. Njagala okutegeeza pulezidenti wa Salva Kiir ono munywanyi nnyo wa pulezidenti w'eggwanga Museveni, naye nga kankuweeko n'abamukko ku batuuze ab'eggwanga lya South Sudan nga bagenda mu maaso n'okubeera nti bawanda omuliro, nga bagamba nti mmwe temujja kutujooga era temujja kutumanyiira kusinziira ku bantu baffe. Olwo nno njagala okutegeeza abantu bano tubadde tetutera kubalaba nnyo ku zi Twitter ez'enjawulo nga beemulugunya, naye ate ku luno bagenze mu maaso n'okubeera nti bawanda omuliro. Omukyala ono njagala muwulireko engeri gy'ayombamu. Manage anything anymore. He have failed the country. He have failed the country inside and he have failed the country outside. And I don't know, you are not seeing the signs. The signs are open very clearly. When he went to Ethiopia, there was too much criticism that's like this. So to us, we have to take over. We have to take over. This is a sign that President Salva has failed. He has failed and he's making the blood of the martyrs being disrespected by even people that are just eating bananas. They call it matoke. When they don't know. What we have beautiful cows. We have a lot of good things in South Sudan that is not in Uganda. But why?
President Salva have made South Sudan to become nothing, to a level everything we are eating come from Uganda. Making Uganda to disrespect all people like us. Because height alone, where will this Uganda even reach us to abuse us? We can just beat their head while they're standing. Can they beat our head? And they're here abusing us. So, to those people that still have a heart for the country, this is time to take over. President Salva have failed. Ndoza owulira sigenda kubira nga mbikuvuunira mu Luganda kuba nyinza essobi oluzungu lwayogedde naye nga bo bagamba nti bo tebagenda kukkiriza kubeera nti munyooma pulezidenti waabwe nti pulezidenti alina abakuumi bwe kagamba bw'ajja Uganda ate mutekinge over ye abakuumi bo babasasuzaaki kati era njagala okugamba oluto luno ate ne bannansi balwenyigiddemu era ne bannansi abamulowooza nabo kagende maaso n'okubeera nti mbakuwa nabo bagende maaso n'okunnyonnyola. The people of Uganda. Ulira. To the people of Uganda, you need to hear me out of it. You guys doesn't have respect for our president, for our people, for anything that you guys does. You remember that the colonialism that whom we were fighting in South Sudan has sold our land to your people, sell land to Uganda. And the reason why we still fight today, did you guys know it is Museveni was the one that killed our leaders? It was assigned by the white colonial that if you do not kill Dr. John Garang, you will not be alive. And he did it. And now you disrespect our president like that. Kill the cross of the body guy. So you guys need to have some respect on us. If you don't, we will come in future. We will show you what the hell we have and who we are. We are busy in our own fight, and you guys don't have respect for us. In Africa, brother, guys, you don't have respect. We will find you in any way, in any way. Put some respect in our name. Let me tell you guys, if you don't have respect, we will teach you what the respect look like. We have some South Sudanese land that was sold to you. You all know all the borders, Uganda and South Sudan. And colonialism sell them to you. We all know that. Have some respect on us. Ndoza wonna bawulira bagamba nti Uganda muteeke respect mbakuumi baffe mbasirikale baffe mu ggwanga lyaffe nti kwegamba bano nno okusinza ku muvuko ono byayogedde bakyalina obulimi bwabwe ku yali pulezidenti waabwe omwami Galanga wakyaliwo okokko kabuujo nga bagamba nti enfaaye ekyali bwetobweto bo nga tebagimatiranga byenno byenjagala okubeera nti nkutegeeza era nga wuulira bino nga bannansi bo batandise dde okubeera nga bakyakala banyumirwa era nga omukuumi ono kati waabwe yafuuse dda omuzira w'eggwanga yattu Sudan nti ku maanyi ge yalaze n'obukodyo bwe yakoladde baamuyiriza ekkooti ye teyalaze kutya konna ng'alina okukuuma pulezidenti we saako n'okubeera nti akuuma abantu be abo bonna bagenda mu maaso n'okubeera nti banyuma president kati nno byonna ebiragala maaso ja kuba mbikuwa ku lutalo luno olwa SFC nga kwotadde n'ensonga za omukulu Tiger Force omanyi wano Uganda tulina Special Force Command yejje erikuuma omukulembeze w'eggwanga oba yejje erikuuma presidents n'abantu abamubeera ku lusegere ate nga yo Tiger Force South Sudan ye era ekuuma president n'abantu abamubeera ku lusegere kati nno ate njagala kutegeeza nti bano si be bokka era wabalukako era n'olutalo wakati w'eggwanga Uganda n'abakuumi ba pulezidenti wa Egypt Misiri era nga Misiri nga pulezidenti ayagala kujja n'abantu be ate nga USFC egamba bano ffe tulina obbakuuma kati nera obutakwatagana obwo nabwo bwabalukawo era gye byaggwera nga enteeseganya zizze kati nno ekikyalumya amawanga gano oba gye bujja singa embeera enene egenda bweti tomanya abagundi bano bayinza okwagala obutadda ku mikolo gy'e Uganda olw'amaanyi agabateekako
nti bajja n'abakumi baabwe tebabakkiriza kubabeera kumpi ate nga mu nsi endala abakulembeze abamu bo babeera n'abasirikale baabwe naye Uganda ndowooza oba lyetteeka bo SFC eyagala okubeera nga yeekuuma abakulembeze bonna kuba bwe bagwa ku butaka Uganda ebalinako obuvunaanyizibwa kati ate abamu ndowooza bo bakiraba bulala nti balinga okubatyobola kuba omuntu yenna oba pulezidenti yenna wafuna obuzibu mu Uganda yebeera answerable ku ekyo byazze bitya ne bakwata oluusi abakuumi ababaddewo ku lunaku ku kadde ako n'ab'oyo pulezidenti azze nga singa abafunye obuzibu nibo basobola okubeera nti babavunaana kati Uganda beyeewala ng'egamba nti singa abakulembeze bonna abajja SFC yebeera command kuba SFC Special Force Command ye entendeka yaabwe yinza okugamba nti eyinza okubeera ndalamu ku bajaasi bano wadde nga training oluusi ebeera yemu naye ate nga bo baba n'ebiragiro emboozi eyo nja kubeera nga era ngibatuusaako tujja kugenda maaso n'okubeera nti tugibatuusaako wabula n'enaku yajja bugenzi okukya nga omubaka Namere Justine Mukwate Namere no olulala lyatankudde obaana alusobola simanyi nakumanya omubaka ono Namere azze awakula entale ez'enjawulo eri amawanga oba eri abantu ssekinnoomu era gye buvuddeko likoli kyasinze okukola kwe kubeera nti yavaayo n'akuba full figure wabula ye n'avaayo n'agamba si eyamukubye naye ate full figure n'agenda maaso n'okubeera nti amulumiriza nti eyamukubye kyokka mu kaseera kano embeera nyinza okugamba nti Namere bwagenza okuziba ng'awambiddwa era tekinnamanya mu kaseera kano wajjali naye nga kyamaze ekitegereka nti ali ku kitebe ky'abambega wabula ku makya olwaleero bagenze mu maka ge basanzeeyo billions and billions za ssente mu nnyumba nga zino kigambibwa okubeera nti oba zamuweereddwa mbu Speaker Paul yange sinza byekakasa naye biri mu mbu okubeera nti agenda mu maaso n'okwogera ebintu oba okugezaako mbu temunkwata nange ndi mu mbu nyinza okuvaana ku Paul amagye ne gajja ne gambaka nange byempulya byengenda mu maaso nange okubaganyako ebirowoozo mbu okubira babaka banne mbu tebageza ne balonda Oboth simanyi oba bituufu naye gavumenti kakasa ejja kuvaayo etulambulire bulungi Namere bagenda ne basanga ssente billions and billions za ssente nga bwa mitwalo 5 mu nnyumba y'omubaka ono Namere era Namere abadde nnyo ku ludda lwa sipiika Anita Among nga buli omu yeebuuza Namere ono yaani era amaanyi agajja kuba tuzze tumulaba ku bikolwa byazze ng'akola omuli okukuba abantu okuvuma naye nga takwatibwa naye ssaawa zino oba Uganda za tekuli munene we ndowooza kati essaawa zino musibe era essaawa zino Namere agenze maaso n'okubeera nti akwatibwa era ono yakwatiddwa ekyekikesezza olunaku olwaleero kansooke nkwe Namere ono nga naye yeewaana nga ye bw'agamba nti ye bw'atazannyibwako kansooke nkwe Namere oliwa Namere ti ye tazannyibwako tazannyibwako era nti Namere Simere yagenda kweza bulungi ekisanja kye kale ebisinga byonna emboozi ezinaagenda mu maaso nja kubeera nga nzikola Namere ngikuwaddeko katono olw'obudde speedi 100
nenkusaba genda maso subscribinga mukutu guno gwa Standard News Yugi nange da Element Man muzzukulu wa Mugema.